tukusanze wano ku Central Lawrence University. Abadde okola kyate wano leero. Wano wensomera neffe twamala ab'omwaka ogwokusatu twamala faculty yange ndi mu Arts and Social Sciences twamala ebibuuzo ku Friday wedde naye wano nze brand ambassador w'essomero lino ate era ndeesa abaana bangi bempadde half bursaries ne full bursaries ne mbeera nga ate nze pioneer wa Nkobazambogo era ku ssomero lino. So nkya taking a responsibility ku baana abamu bempadde abamu abasambi b'omupiira nze mbaleese nga boolabaawo kati tugenda mu mupiira gya East Africa. Ensonga lwaki ndi wano ne era osanze naatera okugenda najje ngenda kati ninajje ngenda okuyimba omukolo eyo kunikaani yagenda kunoonya ssente ez'okulaba nga ntambuza omusango gwange already twagututedda mu high court. Okay, kubanga era batugambye waliwo atuzigiddeko n'atugamba meeya ali wano ku ssomero tugamba meeya bino ebiriwo ebigenda maaso mu mawulire tebyamukanze no, I cannot get affected olwa bino ebitambula kubanga nze what the electoral commission did is what I was expecting it to do. Singa tebakoze ekyo naali badde neewuunya nnyo nti abakama lwaki ate kino si kyakoze. Ffe twakimanyirawo okuva ku ntandikwa ne balooya baabwe abaabali abaawaaba nga batugambiddewo nti it's gonna be a political decision not a legal decision. So mbadde nga kumpi gwe wakansolinga edda nga nninda ki ekigenda okujja naye tweyongeddeyo tebikomaawo eri tribunal tugenze mu high court manyi tujja kufunayo legal decision ne justice mu high court. Mutandika ddi balooya bamaze okufayiringa bagenza apiiru bagitutteyo katulinda kooti etuwa olunaku naye ku Lwokuna ya Honorable Ssenyonyi ya ku Lwakuna bamaze ogiwa olunaku ya bwowe akyalemeddeko kyamayi tuyinza okubeera ku Lwokutaano wiiki ejja oba Monday wiiki eri tomanya kinaasinzira kooti si ffe tugiragira. Waliwo byatambudde ku social media nti oli ku kitanda olina bubi oluvannyuma lw'amawulire ago okuva ng'olaba nva nakusambamu ku mupiira no mbiwakanya sibimanyiiko zaali babadde beenoonyeza byabwe sina kyakinyiza byongerako. Waliwo omwami omu eyavuddeyo n'ayogera mbu wamusazeewo ogenda kudda emabega we era wamuwadde waazi omustanding emabega yajje ku race ku political race eno eya MP w'e Busiro nga jidde kabonero ki mbu NUP mwami omwami gwe bayita Magoola tonnakalako kakiribwa. Nze flaga bearer wa NUP mu Busiro East constituency era nze wakati wange n'ekibiina kyange tukyalwana nnyo okulaba era tututa omusango mu high court ng'ekibiina mu ekiri ne ba lawyers nange mpaka tumale okulaba nga tufuna justice saa yonna tudde ku ballot paper kuba I was denominated. We need to see that we are baddamu okutudominatinga ne wali batudenominatinga so kati mbufunze tenyinza okugamba ebyo sibimanyiiko ate mbadde sinababbira bakanye nebinoonyerezeeko ndabe naye bibaayo bya bulimba. Okay, olowooza ekibiina kivuddeyo ne kistandinga behind yo era bagambye bagenda twala ensonga mu maaso naye gwe kikyoyinza ogamba kikyoyinza ogamba abafaanyi bo n'abawagizi babeere bagumu tebikomaawo.